ebimu ku bintu ebitulemesezza ddala ne tusigalira ddala mu bwavu obungi ennyo y'eddiini. Kyekimu ku byo eddiini ne culture yaffe. Culture erina okuevolvinga ne generations ezigiddako. Buli lwoddira ebintu ebyakolebwa mu 1630 ne biba nga bikyakolebwa mu 2021 njagala otunuulire culture zonna across the board. Ffe ebintu byetwenyumirizamu tebikyalina mugaso ng'ekiriwa bingi nnyo lwakuba wano saagala kuataakinga institutions ne bw'otayogera culture nti naye ebintu bingi nnyo wano bye tukkiririzaamu nga tebikyakola makulu. Okugeza wano tukyalinawo abantu abalina bizinensi nga kkiriza nti bw'afuna omuti okuva ow'omusawo asobola okugenda n'akola ssente. Ekyo kyavaawo tekikyasoboka. Nze nkima nti eddagala ew'omusawo ayina akayumba ak'essubi ate nga naye ayagala ssente kiringa kusaba mufu bulamu. Ebyo bibiri tebisoboka. Tosobola kugaba bulamu nga tobulina. Kituufu. Nsobola kukoppa kubanga ebigambo obugambi ngamba nnyo abantu tekimala bumazi okuwa abantu message. You must also be the message. Singa nkutunuulira message ki gye nfuna. Kubanga bwe ntunuulira ebikolwa byo bwe mbasuuliriza bigambo nsobola okukyuka nze. Kyova olaba nti abasumba baffe n'abalala abaweereza mu nzikiriza ez'enjawulo kye batubuulira bo si kye bali. Bannange kyogere kugenda okwesanga omuntu akugamba njagala kugabira bugagga naye nga bw'otunulira naye ali mu kusurvivinga talina bugagga bw'ali. Bwe babeera bo baagala okuteekawo ennyumba ez'omukama nga bwe batera okyogera ssente bazijja mu ffe. Kituufu. Gwe bw'oba ozeetaaga gamba kusaba naye ng'ate ye ekikolwa ky'akozesezza aleyinza strategy yakumuwa ssente ereeta ssente mu nsawo naye gwe bw'oba ozeetaaga agamba saba ayinza n'okukukwatako n'akusabira n'agamba genda omukama akuwa omukisa. Mu kifo ky'okugamba singa n'alibadde musumba n'alibadde mbuuzizza bintu ki by'okola n'oŋŋamba nti ntunda menvu mu katale. Bw'oba otunda menvu mu katale kiwagu kya bogoya kya mmeka nti kya 5 kakati ogenda kukola bw'oti obadde otunda bogoya teekako ndiizi saawa amatooke oseewo ebibala oseewo enva endiirwa okole mix y'ebintu nga bingi azze okugula ekiwagu kya bogoya asobola okutwalako n'enva endiirwa. Then nga ne Katonda tomwerabidde nti naye musabe naye ng'okola bw'oti. Okitegedde muwadde strategy ereeta ki ssente. So okumugamba kankusabireko waliwo omukyala eyankubirako bambi ng'ali mu ddwaliro ne mugamba nali ngezaako okumulaga nti okusaba obusabi tekimala ne mugamba kankusabire omutonzi agenda kusaasira nagamba essaala njeetaaga naye kati wenjogerera kati neetaaga ssente bbiiru nnene si baŋŋaanye okunta paka nga nsasudde. Olabye nti essaala obusaala temala. Kitegeeza nnina omusabirako naye ate nnina okumuwa financial contribution oba nfuna bulungi nnyo. So mu bimpimpi culture yaffe norms ne beliefs zaffe mu nzikiriza zaffe wano w'osanga abasumba nga bagamba abantu nti ssente mbi mu Africa wokka. Ssente nki mbi naye ng'ate ali mu kanisa gamuleeta ekiweebwayo. Era vaasi eyo weeri oba eri mu Joshua Watt egamba nti the love of money is the root of all evil. Okwagala ssente tekireeta kabi. Wali otunuuliddeko abantu abatalina ssente wano abantu abatubbako amataala bagatwala lwakuba tebalinaamu. Abantu abajja ewaka ekiro ne batumenya ne batuttira n'embwa batutuukeko gye tusula babeera tebalinaamu. Bantu batono nnyo ali obulungi asula obulungi ng'alya bulungi ng'ali mu mbeera nnungi. Enziba yeeyawukana. Ono atutte ettaala amenya ennyumba ono agenda kubbisa kalaamu akabadde akakadde abufuule 10 ebubadde bukadde 10 abufuule 10 bonna babbi. Atalina azaagala n'alina akola ki? Azaagala. So tolina bw'oŋŋamba the love of man is the root of all evil. Osobola okukikyusa nti ate okubeera mu mbeera embi kisobola okubeera nti is the root of all evil. Byombi bikola side zombi.